Olwaleero abantu beeyongedde okweyiwa mu kibuga oluvannyuma lw'obumu ku bukwakkulizo obw'omuggalo okuddirizibwa. Mmotoka z'obuyonjo eziwerako zirabiddwako nga zitandise okuwemberera wabweru w'ebizimbe. Kyokka waliwo ezimu ku mmotoka z'obuyonjo zetusanze nga zitemeddwako ennamba era nga bannyinizo beemulugunya. Bazitemyeko namba puleeti baziggyeko, bannyini mmotoka bazivugire mu bikomera mwe zibadde zitudde emyezi 3. Bwe tutuuseeko mu kikuubo naye emirimu gibadde gyeyongedde okutambula ekinnawadda bw'ogeraageranya ne bulijjo. Loole ezitikka ebyamaguzi ebigenda mu bitundu ebyewala naddala mu bitundu eby'okwa Arua Park nayo babadde ku mudido. Kyokka abeetissi b'emigugu ku biroole bino batutegeezezza nti bakoledde ku bunkenke olwaleero oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okubategeeza nti bakoma leero. Ensonga ti bafunyeeyo bantu nga 6 abadriver nga abalwadde ba korona. Ekyo ekigenda tugala. Mu balala abazze mu kibuga abasazi b'enviiri n'abafumbi b'emmere tebalutumiddwa mwana kyokka nga bizinesi zaabwe ziri munda mu akeedi ezitagguddwa. Mwatugamba nti restaurant mwazigula eyange eri mu akeedi munda wali mu cornerstone kati nsuubira mwandibadde muggulawo ne ntandika okukola. Abamu ku basuubuzi ab'amaduuka agali waweeru wa zaakeedi bo babadde bakedde kuggulawo naye ebyokukola poliisi ebirinnyeemu eggere. Abapoliisi abamu babadde batambulira ku pikipiki nga bagenda balagira abasuubuzi okuggalawo. Museveni yagambye tugulewo amaduuka ga wabweru ne tugagulawo naye abasajja bayitamu ne batugamba bagenda tutwala. Neŋŋamba oluzungu lwe bataategedde kiki kyo kubanga ogamba amaduuka ndi ku meyi siri munda mu akeedi. Tutegeezeddwa omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirano Patrick Onyango nti 22 bakwatiddwa lwa kugezaako kugaana kuggalawo maduuka. Tusuubira nti wenetuukira enkya tujja batwala mu kkooti ku Buganda Road ku musango ogwa okujemerera ekiragiro kya pulezidenti. Ye minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde ayongedde okutangaaza ku maduuka agalina okuggulawo. Akeedi ne mool bannaye njagala kiggumiza nti mugira mulindako naye mugume bajja kuggulawo byonna tujja bagenda bawewulako buli kaseera. Ye Masaka mu kibuga naye abasuubuzi bazzeemu okukwaza emirimu. Kyokka abapoliisi n'amagye bayiiriddwa mu bungi okukakasa nti abasuubuzi bagoberera ebiragiro by'okwerinda ekirwadde kya korona. Abasirikale ababadde bateevuunya nga babagalidde kibooko n'emigemerawala amaduuka bagavudde limu ku limu okukakasa nti abasuubuzi bambadde zi masiki. Kasi bate oleko bantu bayingire. Nga tebanaabye ndi mu kutereza ngenda ku. Nera bayutsa bumwa. Mu bbendo ly'endere Masaka mu disitulikiti zonna ez'esudde Masaka ebikwekweto bijja kugenda mu maaso era ne kafyu abantu balabe nti n'obudde bwa kafyu babukuuma. Kyokka RDC w'e Masaka Hamani Ssentongo akyalina okutyolwa abasuubuzi okuggulawo abangi mu kiseera kino nga waliwo ne bamakanika abaakwatiddwa nga bateeberezebwa okuba n'ekirwadde kya korona e Masaka. They repaired a truck that was coming from one of our neighboring countries. It turned out to be positive and today we picked them out and currently the surveillance team is doing the contact tracing. Ate ejo mu kibuga e Mubende ab'amaduuka g'engoye ne ziwooteeri be basinze okwettanira okuggulawo. Kyokka bano bagamba emirimu gikyali gya kasoobo kuba bakasitoma abasinga obungi be batambulira mu mmotoka ez'olukale ezitannakkirizibwa kutambula. So tukyafuna abantu omu babiri banaaba tebatadde bano bantu ba wansi tukyanyigirizibwa nnyo. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.